Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abawangu wangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ebitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetuna kubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri muganda waffe Yesu Mubwa Kinene amanyikiddwa nga Sananda. Waliwo ebintu bye njagala okubeera nga mbamulisizaamuko katono mpola mpola kubanga ebintu bino bwe naabisomesa abasinga tebajja kubeera nga babitegeera naye we tunaagenda nga tubizimba mpola mpola abamu bajja kubeera nga bataggulukuka ate nammwe mukola risaaki yammwe. Abagalwa, obadde omanyi nti ekigambo oba erinnya erimanyikiddwa Moses liva mu linnya oba mu kye bayita erinnya erya Muwaabu era nga obeera osogodde ebintu bino kugereesa okwaggyibwa era mu bibiri gyaffe ffenna era nga erinnya Muwaabu lyaggyibwa mu lulimi Oluhibru mu bigambo ebya meme ne aba ebitegeeza maama taata era nga maama taata yentegeeraayo ng'ekitonde era nga entegeeraayo gye bayita ndi nga ne w'obeera weerabidde ebintu byonna by'oli at least osigaza erinnya limu nti ndi ne w'obeera nga weerabidde ne w'obeera nga oli mulalo at least weeyita ndi mulalo nga ly'erinnya lye ery'obutonzi. Weewaawo ebbaluwa okuva eri muganda waffe Yesu Mubwa Kinene nga Sananda egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, ndi Yesu Mubwa Kinene. Abaagalwa, nzijja okubeerako nammwe mukadde kano ak'enkyukakyuka ez'Omugundu ezigenda mu maaso era nga zeeyongera okubeera nga zitambula bukwakku. Abaagalwa, buli kintu kyonna kigenda kifuna amaanyi era nga kigenda kirinnya mu bwannaggwano obwo era nga n'entambula y'amakyusa yeeyongera okubeera nga yeeyongeramu amaanyi. Abaagalwa, nga newankubadde enkyukakyuka zitambulira mu biro ebitegeke. Abaagalwa, mu biro ebimu wandisanga nga biva mu kubeera nga bitambulira mu kasoobo ate oba ne bidda mu kubeera nga bitambulira mu ngeri ey'amaanyi. Abaagalwa, kyonna kye mulina okubeera nga mutegeera mwenna mukadde kano kwe kubeera nga muwambatira enkyukakyuka ezo ezeeyongera okubeera nga zijja mu nda yammwe ne wabweru wammwe era nga buli kiseera zibeera zeeyongera okukulaakulana nga we muzze muwulira okumala ebbanga ddene n'okutuusa olunaku olwaleero nti tewaliwo kigenda kubeera nga kiziyiza ekyo ekijja. Abaagalwa, ekijja kinene nnyo okusinga ne w'osobola okubeera nga oteebereza ng'omwana w'omuntu.
ye nkimanyi muyina okuteebereza kungi nnyo mukadde kano, naye empulira eyo egenda kubeera nga eva ku nkyukakyuka ezigenda mu maaso kati. Ezo ezigenda okubeera nga buli kiseera zifuna amaanyi buli kadde, era empulira eyo y'amaanyi nnyo okusinga ne kye musobola okubeera nga mulowooza oba kye musobola okubeera nga mukozesa okubeera nga mutonda nga mukozesa emmeeme yammwe. Ye kino kyandiwulikika nga eky'obulalo, naye munda mu mmwe mwandiba n'ebigambo ebiyogera munda yammwe nti naye tuyagala tulabe ekyokulabirako, kabonero kyakalaga. Tusobola tutya okubeera nga tutegeera nti bino bya ddala? Omwagalwa, okimanyi bulungi nti bino bya ddala, kubanga bino obigenzeemu emirundi mingi ebifaanagana bwe biti mu bulamu bwammwe obuso obw'emabega obungi, obulamu obw'emabega ennyo muzze mubiyitamu emirundi mingi, si gwe gusoose. Naye kati amakyusa gano ge mulimu nagwo mulundi mulala nga we muzze muyita mu makyusa amalala, nga newankubadde mukadde kano amakyusa gano ga njawulo, kubanga tegatambulira ku bwannamunigina, gatambulira ku sseŋŋendo yonna, ku bantu bonna abatudde ku sseŋŋendo abaagalwa, nga newankubadde waliwo okusalawo, era nga okusalawo kugenda kubeera nga kweyongera nga kusalibwawo buli mutonzi atudde ku sseŋŋendo eno okubeera nga amwabulira n'okubeera nga takyasenvula naye mu lugendo olw'amakyusa lw'atambuliramu. Naye abaagalwa, mwenna abaagalwa, mwenna abasamize n'abalwanyi ab'ekitangaala, abo abawanirira era abatambula n'ekitangaala era ne mukisaasaanya ekitangaala, kino kyammwe kubanga yemmwe mukikola abaagalwa. Nga we mweyongera okubeera nga muteekateeka n'okuwambaatira enkyukakyuka ezo ezigenda mu maaso nga we zigenda okubeera nga we zeeyongera okubeera nga zisajjakula mu nteekateeka yaazo, kye mwetaaga okubeera nga mukola kwe kutuula munyumirwe olugendo luno. Ye abaagalwa, muzze muwulira nti luno lugendo, era ng'olugendo luno lwandibaamu obuwonvu n'obuko. Kituufu, era nga obuko bumu n'obuwonvu musobodde okubeera nga mubuyitamu, era nga waliwo n'obulala obweyongera okubeera nga bujja. Naye kye mbasaba oba kye tubasaba mu buwombeefu, muleme kubeera nga mukkiriza kutya okubeera nga ayingira eri ensi yammwe, ayingira eri entegeera yammwe, kubanga mumanyi bulungi nti kutya si wa ddala. Kutya atudde mu mmeeme, era ng'emmeeme ya Mutonda, emmeeme muzimbi, the mind, emmeeme muzimbi, omutima n'entegeera ey'omunda ebatuddemu emanyi byanjawulo okusinga okutya oba amayengo g'okutya. Mu ngeri eno abaagalwa, tubasaba muwambaatire enkyukakyuka, mulabe enkyukakyuka, naye buli kiseera mumanye nti buli kintu kyonna ekigenda mu maaso kikyuka ku lwa buli kinnoomu.
kikyukira ddala okuviira ddala munda ewa bwannamunigina na buli kinnoomu wabweru we. Enkyukakyuka eno esinga obukulu si ya wabweru ng'ekitonde. Nedda, enkyukakyuka esinga obukulu y'ey'omundaayo. Abagalwa, ensi yonna esobola okwebongera okwetooloola, era n'osobola okubeera nga olaba oba n'osobola okubeera nga obeera mu ddiiso ery'ejjengo eryo, era ng'ejjengo we lyeyongera okubeera nga likwetooloola. Naye ggwe kye tukusaba osigale ng'okyali mu liiso eryo. Ng'oli mu liiso eryo weeyongere okubeera ng'obeera mukkakkamu, oyongere okubeera nga oyina empulira mundaayo olw'obumu obutudde eri buli kinnoomu. Kino beera ng'okimanyi. Era mu ngeri eno ejjengo gijja kubeera nga lyeyongera okubeera nga likakkana. Ndi Yesu, Mubwa Kinene. Mbaleka n'eddembe lyange n'okwagala n'obumu. Era nsaba mweyongere okubeera, nsaba muleme kubeera nga temukoma kukussa kitangaala kyokka, naye okuyongera okubeera nga mukisaasaanya mu ngeri yonna esoboka. Musaasaanye amazima gammwe, musaasaanye kwagala mu ngeri yonna esoboka mu busobozi bwammwe bwe muyina. Eddembe n'okwagala libeere nammwe mwenna. Nze muganda wammwe Yesu Mubwa Kinene, amanyikiddwa nga Sananda. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawangu bwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.